basigadde pasapooto wange Steve sebo nkwebaziza naye nga banna bali bakaaba mukono enakisunga kyabalisula angamba ina akataleki kakamaliza tugende kagenda eri abakulembeze ku ma stage okutandikira ddala ku kamunju najjayo piki najja ku stage ekyaddala kuba buli omu atandikira ku stage najja ku stage ng'ali mu kyeddugala naye nga ba defense kwemuli ate nga mwali mulonda olukiiko mukadde kano mukkirize bassebo ne bannyabo abange kale twanirize afande osi 2.5 2 kakati muze ku bunnaabo si mubadde mu mugeya nga nange kwendi ate awo nga mu bisaze. So my appeal to everyone here is please. So my appeal to everyone here is please. I also want to take this opportunity. I also want to take this opportunity. Sabur Abdullah Liam. Nga ina element ne reflector mukatona mugulu mubaleke ayitewo atalina kale tujawuliriza nenga alina ebyo tusaba akoleki agende kyamaze matulumiddwa nnyo ulaze boda boda eziri ku mapolisi ago kubanga boda boda ziri ku mapolisi ago ate nga tulina ebisookerwako nga lyonna era njagala kubategeeza mu abampuliriza era abandaba omuntu eyawa ekirowoozo kino ekyokukwata boda boda entakera alabika ye mulabe wa gavumenti nambe kubanga toyinza kukwata muntu alemereddwa kufuna lifurekita obaga yaddemu okufuna lifurekita n'akantu akatontono ate gwe n'omugaa nti bw'otasasula $10,000 epiki tegenda kuweebwa n'okutuusa olwaleero kati omwezi kumpi mulamba n'ekitundu epiki ziremedde ku poliisi kakati abantu abo nga bavuga looni balina abaana baweerera abaana bali mu nnyumba mpangise obasuubira kukola ki obasuubira kuyimirirawo batya era ffe tulina endowooza nti abantu bano abawa gavumenti amagezi okukwata pipiki mu nkola bwetyo tetuganye nga waliwo ebibuzeemu tukkiriza tetusobola kukolera mu bumenyi bw'amateeka naye bw'oba nga waliwo ebisoboka bisoboke abantu baddizibwe pikipiki basobole okuddamu bakole naye kakati ezakwatibwa mu mwezi mulamba n'ekitundu n'essaawa ya leero zikyali kuki ku poliisi n'olwekyo tusaba abantu bano nabo babeere bazadde abantu bano babeere bazadde bamanye nti tulina abaana tupangisa ennyumba mmere tulyangule ne bakadde baffe abaatuzaala ffe tubalabirira tulina abaana b'abantu abaatufumbirwa n'olwekyo chairman wa district sebo njagala kusaba nze nga chairman w'eggombola ly'eMukono nayise OC traffic ne mutegeeza ku nsonga zino nanga nti ekintu kiri country wide kiri mu Uganda ki yonna bakwasa amateeka bwe gato ne tukkiriziganya bwe twakkiriziganyizza naga nti omwana bw'abanga alina lifurekita ng'alina ne elementi bamuleke akole kiki agende pamiti tweteeketeekerayo tugikole ki tugifune Bodayo nti ogendagenda bagikuwe. After signing that document that I will go and get my vehicle. Naye bw'oyambuka n'owa boda waggulu eri bamugamba nti sasulayo omutwalo gwa breakdown. When you go up there they ask you for 10,000 for a breakdown. Omutwalo guno ogwa breakdown guli mu mateeka oba breakdown ya private nti waliwo omuntu gwe bakolera business. Is it lawful for that she's asking will that vehicle be released? Chairman Kafero Kayonga wali, Chairman we Mukono wali, Kisoga wali ba chairman zituli bangi ne sinaba kulaba chairman yagabye namba ya simu. Chokange piki bagenda ogimba mu karaji etunule Kayonga nenga ne namba ya chairman Kafero tokola ki? Togirina. Nenga nze nkakasa nti piki wewe bide na masumbi. Ne tunule mu karaji ntukubira ba Mukono. Ntukubira ba Kasajja Kayonga piki tegenda kukola ki? Kubura. Neba boda boda bakutegeeza waliyo piki gyebakubye ne basi kutu. Ne tosobola kuteeka mu wadde sente nti okubira ku banno ki? Esimu njagala baboda twebeereremu Mukama abawe omukisa. Stage mulina abamu mugamba omwana wa ku kyalo nga ye yabalemerera
kwasaba eggombolola bamukwata n'abakulembeze nammwe abamu ku mastage obeera mukulembeze tolina yadde kaadi gwomu ku bakyafu kati bagala bakukulere batya zira wenkwata omukulembeze wa stage nga nabalotokiridde sekandi okuseka bwoba kyakulabirako banaye twetereza tulongoosa omulimu gwaffe abamu no boda bazivuga naye ng'olumukwata agamba nze sivuga boda naye ngenda okukwata nga maze kusika eri oli wa boda. Them on your body. Yambale ku mubiri. There is a reason. Waliwo ensonga yakyo. Now, in other countries, in other parts of the country, ebitundu by'eggwanga ebirala, the instruction is byokubira biri nti every other bodaboda who has been impounded when he's not on a helmet and not on a reflector must be produced in court. Buli wa bodaboda yenna akwatiddwa nga talina element na reflector alina okutwalibwa mu kooti. And indeed, that was the practice. Era yenkola bwetyo bwebadde. But when I came and took over the office of the OC traffic in Mukono, ye bwe yajja n'atwala office ya OC traffic in Mukono, I found out that when these bodabodas are taken to court, ekizula nti ababodaboda bwe batwalibwa mu kooti, they are taken to the remand. Bambi batwalibwa ku remand. And they spend there 1 week, 2 weeks, sometimes even a month. Bamalayo ebbanga lya wiiki emu bbiri ebiseera ebisinga n'omwezi. And this is because of the of the big workload that is in court. Kiri nti lwalayini ennene eri mu kooti. And I saw that this would make the bodabodas suffer. Ekizula nti kino kijja kumenya ababodaboda abeere nga babonaabona. I took it upon myself and made a request to my headquarters. Ekyeteekako ye nga ye n'ateekayo okusaba ku headquarters through my regional police command. Ng'ayita regional police command. And I pleaded with them that all what we want to do is to make a point that these people should wear the two things we want them to wear. Kyetwagala okusagesa kwe kulaba nti abantu bano bambala ebintu bye twagala bambale. But the process of making them go to court is a very expensive and time-consuming exercise. I therefore requested that we should be allowed to issue instant tickets. And that is what we are doing at the moment. Now, what we need to know here is this. If you have been impounded and because you are not putting on a helmet and a reflector jacket, and you reach at the police, more other questions are always asked. Questions are, do you have a permit? Is your motorcycle insured? Boda boda insurance. How is the condition of your motorcycle? Do you have legal ownership of this motorcycle? So, you see, you could avoid all these other questions. Had you won, ekitegeeza okubeera intelligent tube n'obwongo obuyiiya bwe tujja osobola osikula bannaffe bajja we bali tubongereyo ku ddaala eddala. Leeta ensembayo leeta P kitegeeza kubeera polite. Ebintu ebimu tulina obeera polite like our OC Onene. We talked to him on the first day when he had just arrived in Mukono. Ne tumugamba ababoda baffe babonaabona. N'atugamba yoga ebigambo bino, for starters, go and tell them to have reflectors and at least an element. I will allow them to work in Mukono. N'agatako n'ekyokubiri nti operations tezirwawo era nze neewunya ow'eMukono ng'omanyi n'okumanya nti eri ku Kyerinabuti Afande ne bamupadde wamu bamuzaala muno naye alina obukubo bw'atamanyi muyiteeko eno nga bakwata wali then wavaawo tuyitewo eyo tamanyi Luganda. Sente zaffe tuzifuna mu bugubi ekitegeeza ziyingirira wano naye ate ekyennaku ovugira mu train oyingiriza wano n'okula amafuta ga ttaano bina essajja ne likuwa 2,000 paka wano lizitowanga yiisa obanga kakuuma ye likuwadde 2,000 naye essaawa y'okusaasaanya weetuuka ne tukyusaamu ne tandika okufulumiza wano naye ng'ate mu nkola entuufu owa boda yandibadde ayingiriza wano
naye ng'afulumiza wano kikyentegeeza nti ng'olunda ku nkoko okuba ku bbloka ku makya obyanzaamu oba olina omulimu gw'okulabula ng'ogukola. So mbasaba let us change our mindset, tutandikwe okubeera n'amakubo agayinza ssente nga mangi agafumye gafuuka amatono nti nsasula school fees z'abaana, nsasula za lenti, nsasula looni ya matula nga kiwedde. Mbasaba mukyuseemu ekintu ekyo. Akubadde mwewulereza nnyo. Nze amasimu gammwe ngafuna siri mu bukulembeze naye ngafuna nnyo. Oyo mwami oyo driver wange yatera okuŋŋendera ku polisi n'enkubira DPC nyamba. Oyo musajja talina kyagenda liisa basajja mumuwe abeeko kyatoola basasula oli akoze empawundingi kino ekimotoka kyabwe mumuwe pikipiki agende yeeyina. Polisi munange neewuliriza era abasinga babadde nga babata. Naye naffe twewala embeera esobola okutwazisa pikipiki okutuuka kweyo embeera ate n'okubeera nga tokyakola. Ebisanyizo babitugambye wano bitono, reflector jackets ne helmets. Mumanyi emigaso gyagyo. Amushuwa mufunye emisomo, mumanyi lwaki mwambala helmet, lwaki mwambala reflector jackets. Tuleme kubeera adamant kubanga obulamu buno tebugulwa bwaffe. Omusajja ow'ekimotoka kitrela ajja kubeera nga takulengera naye ate reflector jacket egenda kutaasa amanye nti wali waliwo wa boda awo gule. Helmet tugwa enkya n'eggulo. Head injuries are very dangerous to manage. Osobola okufuna fracture n'osobola okuwadaawada naye bakola internal fixation oddawo n'otambula. Naye head injury bye bimu ku buvuna obuzibu mu surgery. Kumpi osobola n'okufiirawo ate osobola n'okufuna obulwadde ne bukutwala mpola mpola nga totegedde bw'oba tebakoze thorough investigation with a CT scan. So kati mwambale helmets ezo tujja kubafiirwa. Nkyogera ng'omusawo kuba ekyo kizibu nnyo ku management nga tujjanjaba abantu ng'abo. Omwana ku ssomero naye nga tatutte buvunaanyizibwa bwamuwadde yaani era abeerawa naye nga waayise wennyini ne waayimiridde waliwo stage ya booda. Kyekigaana ng'oli wano ku UCC n'ogenda wali n'ogamba wa booda oyo vuddanga njagala ku kaadi yo eraga nti oli mu industry eno nkuwa ebintu byange ogende. Omanye nti namujja ku UCC stage. Abazadde tubalabula omulimu mulungi naye gulimu abayaaye bangi. Kuba buli lunaku n'olwali tubadde mu meeting wano lunaku lulamba naye simanyi babooda bayingidde booda lwaleero ogwe mulimu. Tusobola okutwebereremu ogenda ku stage omwana mufunye booda gy'omanyi nti onaasobola okugirondoola. Tufunye obuzibu nti bajja mu ofiisi yaffe ne balipootinga n'okubira chairman Sua naganda saamutegedde era oyo simumanyi. Olipootinga omuntu nga totegedde wowe yamujje na wakikye kiddako. So munzikire